tugenda kujja nabo era bwete ku Serena abadde wali waggulu kimanyi gye bamuleka tubadde naye waggulu wali Olwaleero Phiina yakakalabala nano kulengera ibula akagulu akamawuli akabaliko bagakuwotya y'abantu simanyi bwe tuyingira wali eri naye olowooza kiki ekibatta bano ababiri. Just a misunderstanding. Tetwagala bigwere no ku police because we need each other. I can't comment about that. But you're not with your mogera. You can go, it's okay. Uyingidde ku CBS. Sembe zabo magona bajja kuya mu kitebe kyaffe ekya Kampala Metropolitan Police wano ffe tutwala kibuga ne Wakiso, Entebbe, Mukono, Nagalama. Leero bale twayise Serena Batta kubanga waliwo lawyer oba architects yatuwandikira nga yemulugunya ku nsonga za Serena Batta and balina agreement ne Serena Batta tateekwa kumuyimbirira oba to sing under his company which is restricted. Kati naffe bale twagala kuwuliriza ensonga kubanga tuwulidde side zani za habitats nga twagala kufuna side ya Serena Batta naye yasobola okujja yatusindise baloya ne Secretary General wa Uganda Musicians Association. Tuwulidde ensonga zaabwe lwaki Serena Batta tasobola okujja ne tukkiriziganya anti ajje next week ku Lwokuna Thursday tukkirire tuwulire side ye kiki kiri awo, waliwo agreement oba tewali agreement egamba ki, naye atuwe ki, atuwe side ye. Kati tujja mulinda week ejja ku Thursday ajje yennyonnyoleko kwe tulabe engeri gye tuyinza okutambula mu teki n'omusango guno. Brief in English. Okay, briefly in English. Yes, today we had summoned Serena Batta to appear before us here at Kampala Metropolitan Police. Sisubira nti ajja kugyemerera lawyer we, ajja kugyemerera mukama we Secretary General
nagamba sigenda kujja katulinde Thursday bataze kujja kumbuza ekibuuzo ekyo Well, mukuru badde amaze banga munone since last week but one Abitex amunoonya nga yawaaba bamunonye nga amunoonya ngaani munonye naye mumuyimbi yaddukanisa amunoonya ngaani kati ffe poliisi oba ojemerera samon ate tukuwa samon endala singa ojemerera samon eyo waliwo kituyinza okukola katulinde Thursday oba tazze ojja kumbuza ekibuuzo ekyo anti kiki ekigirira omwagadde okulagirako amaanyi. Serena Batta registered member or association, Uganda Musicians Association. Yensonga lwaki tukubiriza abayimbi mujje tukuŋŋaanire nga wamu tubeere n'eddoboozi limu. Association erina okulwanirira buli memba. Bw'obeera nti kiriganamu abamawulire ng'oli wa ujja. There is no way ng'oli memba nga tasobola kukulwanirira. So buli omu gy'ali ng'oli muyimbi, always look for your family. It will be ever there for you. Bw'oba otunudde mu kiki ekisinga okutta bano ababiri Abitex ne Serena Batta? It is just a misunderstanding. Tekirala ne agreement yaabwe. Just advise artists whenever you're going to do agreements with any other person, seek help from your lawyers. Mukozese ba lawyers nnyo basobola okubayambako tosobola kwemalirira in life. But then it is just a small thing. Twagezaako okwogera ne Abitex nga promoter because we need each other. This is our business. Ffenna tugirimu naye alabika ate within the course ate ne basummoninga, so there is no way twabadde tusobola kubeera nga tetujja. Eyo nga Uganda Musicians Association erina partnership ne Foundation of Human Rights Initiative okubeera ng'eyamba abayimbi ne KTA advocates okubeera ng'eyamba abayimbi legally, era buli muyimbi aliyo ng'olina ebizibu ebikwatagana nti by'amateeka tutuukirire jangu mu office obuyambi gye buli. So there is no way we could leave Serena in the suit. nga gwe general secretary mwagezeza okukola nti mwogeramuko ne bana ababiri before ensonga tezinaba kutuuka eno ku poliisi? Byonna twabyogeddeko, nagendako ne mu retreat y'aba promoters. I met Papa Abitex ne mugamba ne mubuliramuko nti twetaagangana tutuule wansi tusetolinga issue eno n'emizinga ne kavuma bonna ne mbalaba naye he's a little bit upset nenze manyi bajja kwatagana tebijja kubeera nga tugenda ekirala kyenjagala okubuuzaamu omuyimbi ne manager ani abeera nanyini music because tulaba omusibi gwe batadde ku Serena Batta mungi nnyo miliyoni kumpi 14. kati ekyo kyonna kijja ku ndagaano gye mukola. Rights za njawulo, waliwo performance rights, waliwo performances good rights nyingi nnyo when it comes to content. So kisinzira ku ndagaano. Yensonga lwaki tuyina aba KTA advocates ate bo bakugu nnyo mu intellectual property. So abayimbi bonna we just advise you oluyimba kya bugagga kyo. Buli lwofulumya oluyimba lu-owning, lu-fixing with the help of your legal team. Temuzanyira mu business. Enyimba bwe bugagga bwaffe. So it is just a misunderstanding mu ndagaano yaabwe, but then I believe it will all be fixed up because we need each other. Lawyer akiraya ntiwo ekisooka nsonga kyemulemesezza okujja leero era eyo ensonga yemulemesezza leero olwokuna terutuuka era ensonga yemunaagiwa ensonga ezimulemesezza okutuuka wano kajja akola ne KTA advocates. Ensonga ezimulemesezza okutuuka wano nsonga za munda so zasanguza wano mu mawulire naye nga kulwokuna nga wetugambye musuubi ajja kubeerawo era tebijja kuba na nsonga yemubuuza kibuuzo tukuba mujjamunabako mukuntu. Lawyer, omuntu client wajja mu advocates zo nga alina omusango guno gwa filings aleeta agreement gyakola n'oli omulala claiming walaba ku agreement ya Serena Batta ne Abitex performance rights yazitunda wate yaziwa yazisigning eri Abitex kuba kati wano kyetulwanira ebisigadde Abitex yateekamu performance rights yazitunda. Bw'otunuulira endagaano eyo ofunako omukisa guli nti IP rights zonna zonna kati endagaano egamba zisigala za Serena Batta. Obuvunaanyizibwa bwa Abitex bwali kupromotinga music kwe bwakola. So Serena Batta akola music bwemupromotinge muvaamu sente tuzigabane mu ngeri gye bagimenyamu mu agreement. Ate ne mukinagi kibalina omanya nti ebyo rights ezimu nga tezikuggyibwako nga zo tezigenda
nibo banga otuvudde ku maaso sigala zizo wakiri emyaka 5 otuvudde ku maaso civil rights tezina kuvaako ezimu bwobukkiriza kyosobola okugamba nti rights zino omusingi ogunaavaamu ono yanagutwala batumagabana bwetu naye mwene ensonga gye tuliko rights ezo zonna zasigala za Serena Batta era olukujjukujju olwaliwo ku URSG okulaba nti rights ezo zikyusibwa obwannannyini kyetugenda okuddako nga tumaze okukolagana ne poliisi tulabe engeri gye tukigonjolamu naye nga kyolina okumanya rights oyo music wa Serena Batta ekitonde kye kyabuzaali kyabugagga bwe nga bannabitono abala bonna awo wennyini nyongerako ekitonde kiba kyabuzaali kitegeeza gwe awandiika ennyimba ezo zirina risiiti ba writer na producer byonna nga byateekebwamu omukulu Abitex ye promoter kimulekawa n'ateekamu anoonya amagoba kimulekawo kati mulimu zibayitamu rights buli kisi awandiika oluyimba nga yaliwandika ng'omuntu era asigala yaluwandika tosobola kugamba nti kati golokuba oluguze gwe waluwandika tubula ne ku nnyimba ezimu bagamba nti X, Y, and Z ye writer kiba kitegeeza n'obanga omusasula otya tosobola kijjako nti yani yaluwandiika so Abitex yayina mu bufunze yayina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe kibanga kyali kiragala kufuna muwandiisi nga kiragala kufuna vixen okufuna ani tukiza obuvunaanyizibwa bwe nete kyegeeza nti bifuuse bibyo kiri nti omala obutuukiriza omusimbi oguva mu bbanga eryo gugabanyizibwa gutya so kyalina okufuna nti waba afunye ba writer afunye baki bonna bonna ya promote the music kasa muvaamu akazimbi nga Serena Batta alina waperformance olimba lwero ku YouTube kwatako ekitundu kyo Serena Batta kwatako kino kitegeeza nti ate kati gwe ofuuse nnyini so wano compensation gyasaba ye nga promoter mukyamu nene nnyo ntono nnyo bwe tunaagattagattamu empapula zino tubalansinga agreement eyo nga bweri ojja kwekanga nga yalina osasula ate nga zalina osasula mpitidde mugenda okusanza yagamba nga ni alina osasula nina ekibuuzo kimu muzeeyi Abitex yalina osasula baba obalabalamu tunuulira endagaano eyo nabiki ebibaddewo kukyanga endagaano eyo esibwako omukono ajja kumaliza nga yalina osasula okusinga nezadde mu kiwandiiko kye okay awo wenyini wali ekibuuzo kyange bw'obeera wakitunulamu endagaano bulungi nnyo because abayimbi bafuna bamanager oluusi nga bali frustrated ne basayininga bye batategeera bw'ogitunulamu yali feya ku muyimbi kantandike bwenti bw'obanga oli muyimbi tolinda kiwundu okusamba ddagala sooka jangu muwuma wewandiise bamemba omaze obufuna bagamba bagundi nayo nayagala kumatika music wange endagaano gyaleese nga tebakujjako yadde 10 bajja kugitwa tugitunulemu tulabe nti endagaano eyo eba nga nungi obanga terina gwenyigiriza naye endagaano eyo bwebanga emaze okusibwako omukono tetulina mpozi nga ate era oba osoose kujja gye tuli tujja teekamu obuwayiro obukkiriza okufuluma arrangement eyo naye mundagaano eyo kikiri kiri ekyo so yalina okulinda obudde bubuweeko kati bwobanga tumaze otuuka awo tesobola kugamba nti kino kituufu oba kino kiba nti muwamu bagenzi kiba nti oyinza okugamba nti nze wendaba essimu eno nengende nakasero ngigula $5,000 oli agiguze kusimba telecom agiguze olukadde osobola kugamba nti abamugira nedda bamba mukanyiza tugenda nekiso sijja kugamba nti wano waliwo okunyiriza wanedda kiri nti mwagisaako omukono muna mugiwa ekitiibwa paka mugitambuze weggwako endaba ekyogerako yaggwako so kyetuba tulina okukola naye nga kyolina ekyokuyigirako kiri nti nga tonna nagiteekako omukono sooka ogye muuma sooka ofune munamateeka agiseeseemu mutekemu obuwayizi okukuuma olaba nti munamanya muvaamu nga tewali anyigiriza munne omukyala Phiina secretary general oba secretary buli bibiina wuma gwe secretary ne federation gwe secretary teri mulala asobola buli kitondebwawo gwalina okubeeramu ekyo kitiibwa kya Mukama okusinziira ku Serena Batta amulabanga wuma munaawiininga why not we have the strongest team kirekawo olutindo wakati w'abapromota n'abayimbi we're just fighting for the integrity of the artist. It is just integrity. Kituranirira kyo kyokka webaawukana manager n'omuyimbi omuyimbi agenda n'ennyimba manager agenze naki oba promoter agenze naki kati essaawa eno ndi wano kulwa omuyimbi Phiina kino tekigenda kuleetera abayimbi okulowooza nti nno bakwese bamanager baabwe baawukane nabo badduke gye muli
olwokuba bakimanyi nti mujja wangula. No, si bwe kiri bakugambye lawyer akugambye olwoba ogenda okukola tie bagiyita memorandum of understanding. Seek advice newobeera gwe munabawulire ngaokola contracts namwe babawandisiza endagano nyingi nnyo ku stations zammwe. You should also seek advice from legal parties. Tulabe bamaneja bangi nga bawukana n'abayimbi ensonga ne zitagenda bulungi, abamu bamaneja ne bakireka, naye ensonga ddala lwaki mmwe mulowooza olwokuba nti Abitex yavuddeyo n'asaba ssente kwe kusalawo mudduke muyambe gundi Serena. Omuntu memba wo bw'abeera ali summoned, what do you do? Omuntu nze taata owange oba omuntu wange owa family bw'afuna ekizibu kyonna newaba mukyamu newaba mutuufu mbeererawo mabegawo nteekawo gaadi ebyo mbitegeera maze genda nga afande bw'ayogedde nti kakati tubale tulina okubeerawo kuba muyimbi and she's a member of the association family kitegeeza tulina okujja tuyiwewo omubiri ku lulwe oba mutuufu oba mukyamu ebyo tubitegeerera eno then twekwatekwate nga family bwebeera naye nga nammwe tuyige okubeererawo bannaffe. There is no way they can summon an artist omuyimbi n'osigala ng'oli pale. Yensonga lwaki twassociatinga yegyo emigaso the association esobola okugondeza gwotasobola kugonda ng'oligonza ng'oli bwomu. So era ekintu she's proud that she's a member of the association. Omubiri gwe tannakwata mu nsawo ye wabula nti association ina partnerships ne ba Keti Advocates, Foundation of Human Initiative kwegaba kukuwa service to the members, and this goes to the artists. Find your family. Baloya balina families zaabwe. Olabeko loya nga bakutte ku munne abalala ne batavaayo. They protect each other. Let us protect each other. But promoters nsaba tubeere bumu. Kyovola tuli mu kwagala kwegatta. Omulimu gwaffe guli omwo. We don't need to fight. Don't you think it would have been better Mujja like Mumayuna other than Kujja Chinomu Mugwerwa Phiina? Yes, Phiina ayogedde ku kyokwegatta tulaba ebibiina mwayongeddeyo ekirala ate eri olyo nayo ekigere nenatwe nayo. There is a difference between a federation and an association. Association is formed by individuals with the same mind, same thinking, and same objective. Then a federation is formed by associations. Organizations come together. Nti zino organizations no zabayimbi. Mujje ffenna tubeere wamu. It's our parliament now. Kino kigenda mukulu Jeff. Waki yavaayo ng'ayomba? Olaba bali bakoze Sima Federation ate nga sinayombako fenga kuma twali tutambulidde ku kye bateesa nti eno federation eze kugatta associations era gwe mulama gwe tuliko wetulabawo nga gugenda guvaawo omulimu gwaffe kulaba nti tuguzaawo omulamu omutuufu era wetunalaba nga guvuddeyo mujja kulaba nga tukola ekyetaagisa okulaba nti associations weziba zakubeera mu federation zibeere associations so si bakinnoomu era tugenda kukubiriza bonna abali mu federation abatalina association gye balimu baziyingire abatasobola kuyingira associations bakiveemu. Mu bigambo byewakozesa wagamba abayimbi abajja kulaba ekinaddirira kiki wali otegeeza era buli kintu ekireme kibeerako nekiddirira so era tuli beetegefu ekibanga ki tulemaganye oba tukole ekyetaagisa. Okay, nga tumaliza Afanda Onyango nsooka okwebaza naddala ku lw'abamawulire obabeereddewo aweva maati bafanda abalala batuyisa si bulungi naye gwe bwe tujja gy'oli otwanguyira bubaka ki bw'olina mweno embeera gy'olabye wakati wa promota n'abayimbi bubaka ki bw'olina eri abayimbi? Obubaka gye nina promota n'abayimbi simple peaceful resolution of what conflict batule wamu bateese bakanye naye si okola ki okusikagana ki omugwa